Some people have approached me. Why don't you do like Janani Rumu? The man did the man was killed. So do you think I can make an impact by being killed? What? They say, Kassim also is a good man who was killed. Don't I have a family? Why don't you really be sensitive? Abalokole mukama yabazibu abalokole mulina obugezigezi lungi mulina omuliro lino ogutayamba obeera obulokole bwo bugobye ku bantu obulokole bwo togenda kubeera abo nga obulokole buno ababuyingiramu nga abakulu bajja n'omuliro buli gwalengera mulengera ng'ekisira. Okay, Buterevu nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde ogwa Focus TV. Thank you so much nnyo okubeera ng'olaba. Unaosinzidde okubeera ng'otulaba ali mu Uganda, East Africa, Africa omune diaspora nga gwe otulaba ku mukutu guno ogwa Focus TV. Nkwebaza akeesuso. Nze Ade Wilberforce Sekirimu Muyanja. N'olunaku olwaleero njagadde nkusize amawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda era nga agasookera ddala nina parties ziringa 3 naye njagala tuzitemeeteme mu ngeri bw'eti. Okusookera ddala tulinamu Father Kibi ono akiikiridde abakatuliki, tulinamu Imam Kasozi abamumanyi, guys so political naye alina byayogedde naye nga tugenda bakulembeza omukadde waffe ow'ekkanisa ey'aba Anglican oba abakristaayo ob'ennamirembe Archbishop Kazimba Mugalu. Ono nno alina bwe yabadde olunaku olw'okwosejjo saidi za US Boston ng'ayitiddwa oba agenza okusinkana abantu ab'enjawulo okulaba nga babaako oba okulaba nga abuulira ekigambo kya Katonda kuba kati engeri gy'ali Saabalabirizi sirowooza nti yagenze basinkana kulya buli keeki ate sirowooza nti basinkanye ku mukolo guli political nedda wabula mu abo bennyini mu kakundi k'abo abantu byasinkanye mwe mwabadde abantu abeerubatu oba abantu abatono abatayagadde nkola jjajjaakola mutujjukire nti olunaku omubaka Honorable Nakimuliro yafa abantu be basongamu ennyo be yali agaba mu statement ye abatafuddeeyo ku bantu abeefudde kyesirikidde mu nsonga eziruma abantu nti mulimu n'abakulembeze b'amakyaki oba b'amakanisa oba bayinzikiriza ezimu abamu gwe basongamu ennyo eya yali ono omusu oba Saabalabirizi Kazimba Mugalu. Kati olunaku lwabadde lutuuse jjukira tiimu diaspora be bamu ku abo abasigala ku nnono ez'okubeera nga bakyabanja bakyali si bamativu n'ebyava mu kulonda lwansonga baliko mu distance nti essaawa zino tulina team of people abakwatiddwa olw'okubeera obwezi n'ekifaananyi kya bulwaire mu ssimu. So kati abali mu nsi eziri wabweru wa ggwanga Uganda kibawa omwaganya nti bo gye bali okuba nga bakyasibye essira bakyatadde essira ku ebyo ddala ebya politics kosa zino politics oluusi omwogerako kitono naye bo basalawo okubeera nga basigala bakigoberera. Kati bwe wavudde embiranye nti of recent omulabirizi ono Archbishop yavaayo n'akola aka video ng'agamba nti I'm not your servant oba I'm not your slave kyali kiringa ekiraga nti siri muddu wammwe ate n'ekirala sinze seviya wammwe sinze omununuzi wammwe nze kyenkola nkola kyenina kola wabula Mukama n'akola ki nayongereza ku ekyo kyenkoze. Kati bwe yayogera statement ng'eyo jjukira bagamba nti ewali omugenge tofunyizaawo ki tofunyizaawo ngalo. Kati abantu bo bakitaputa lwabwe nti toli ku sayidi yaffe oli ku sayidi y'abali abanyigiriza. Tujjukire nti nno mu gundi mwali mu position mwali nga Archbishop Saabalabirizi w'eggwanga eddamba ery'eddiini namba ey'abakristaayo tujjukire nti ali mu position eyo ekiikirira omuntu oba eddoboozi ly'omuntu owa bulijjo. Kati lwaki basongebwamu ennyo naddala bano abakulira amadiini nti babawo ekintu ekiyigiriza abantu gwe nga ggwe abalambika mu nzikirizwa mu ddiini olina okubaako by'oyogera ebisobola okubazzaamu amaanyi. Nzijukirako ko musumba gwe bayita Pastor Sirwadda yali voko nnyo mu biseera bya campaign nga buli kibaawo avaayo n'akyogerako. Kaakati mu ngeri y'enzikiriza z'abantu balowooza nti omukulembeze waabwe mu ddiini alina okubeera nga avaayo n'alambika ku buli kimu ekinyigiriza ono omuntu wa bulijjo. Nekye tuyinza kwerabira nti nabo ate bantu abalina enzikiriza ezaabwe era bantu abalina abantu be bakkirizaamu mu ngeri zonna ez'enjawulo either politically, socially, economically balina abantu baabwe. Kati tetumanyi kino kiyinza kulekawa abagoberezi b'eddiini abantu abadde baagala ennyo naddala ebintu bya
Ssaabasumba ono Kazimba Mugalu yabadde akola. Ka video ke tulina alina ke yasoose okukola then tugenda katunuulira tumale tunuulire ne ka video akaba katubayita baki akabaagazi b'enkyukakyuka abadde bali muyisaamu eggaali oba oliawo okugobwa mu church emu e Boston. Tulina video bubiri buno nga bugudiringana then we tuvaayo ngenda kudda ne video ey'omwami gwe bayita Imam Kasozi. Imam Kasozi ono omusajja tumuyite social analyst naye ng'ali political nnyo, political analyst in fact we tumuyita nti abadde nga yavaayo nnyo ku nsonga eziruma abantu era ng'azoogerako nnyo. Naye tugenda kukola bwe tuti kasooka video buli bubiri tukomewo tulabe Imam ono then tuva ku Imam tugenda kuzanya ne ka video aka Father Chibi. Father Chibi ono amanyikiddwa nnyo omusajja ateri antama ayogera ebigambo ebitrending ayogera ebigambo ebiri ku social media. Otherwise try video. Some people have approached me. Why don't you do like Janani Rumu? The man did the man was killed. So do you think I can make an impact by being killed? What? They say, Kasima also is a good man who was killed. Don't I have a family? Why don't you really be sensitive? Okay, ku video eno eddako ng'ebiri tubitadde ebbali ebya Ssaabalabirizi Archbishop Kazimba Stephen Mugalu oyo natubitadde ebbali. Kakati mu bigenda maaso mu ggwanga ly'Uganda tujjukire ababeera e Kampala mukimanyi bulungi nti ennyonyi zatandika dde okuyita mu bbanga zitutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 12 President Museveni agenda kulayira. So tetulowooza nti embeera esigala ya bulijjo olwa politics oba olw'ebyokulonda ebyaliwo mu January. So yensi sawa zino weeri politically abantu bonna bali mu kweteekerateekera kulayira either opposition oba ali mu government eriko bonna beetegekera kulayira mu mbeera eyo yennyini y'okuteekera okulayira. Ennaku z'omwezi leero 5 tusuubira mu parliament webeesembayo okutuula mpaka okujjamu eyo 12. Mu kujjamu ye 12 waliwo etteeka eryagereddwako lye bayita sovereignty bill. Etteeka lino ery'obwetwaze oba obwetengereze bangi balitapuse mu ntaputa yaalyo naye waliyo abantu bangi abazze boogera ku bintu bwe biti era in fact ekibadde kyogeza oba ekibadde kigobya no Ssaabasumba oli mu kyaki kubeera nga etteeka lino weeri naye tebannawulira ddoboozi lye kikyayogerako. However buli kitongole ekivuddeyo ne kyogera ku tteeka lino. Etteeka lino liwuliddwa leero naye tetunafuna lipooti ntuufu ki evuddewo after baliyisiza oba nedda. Naye ng'ekikulu kya byonna nti omusumba oba Ssaabasumba bakusuubira okwogera ku bintu bino kuba bigenda nyigiriza muntu oba munnayuganda oba muntu wa wansi. Kakati mu vidiyo eno mulimu gwe bayita Imam Kasozi abamumanyi mumanyi abatamumanyi nsaba mbategeezeza political analyst abeera nnyo ku radio TV kitono naye ku radio naddala radio CBS abeerako nnyo ng'ateekateeka oba atematema ensonga z'ebyobufuzi. Kati yavuddeyo babadde mu press conference emu n'agamba nti etteeka lino etteeka ebbi ne bw'olisiigako ekizigo lisigala bbi. Navayo n'agamba nti His Excellency the President amuwa ekitiibwa kye naye tamutya ng'abalala kye bakola wabula amuwa respect amuutiramu ekitiibwa. Bw'agamba nti etteeka lino si lirye then atwanjulire erirye kuba President yavayo n'agamba nti etteeka lino si lye bagamba oteekamu. Kakati nga ye amusaba nti bw'obanga si lye batugamba oteekamu then gye tuwe leeta eriryo lye babateesaako mu Parliament oleme kuleeta liri ly'ogamba nti tokkaanya nalyo. Mujjukire nti mu tteeka lino ebimu kibyesinza okubeera ng'abantu bakyesibako nnyo. One ye nationality.
nti omuntu bw'ofuluma eggwanga Uganda n'ogenda mu nsi endala ofuuka foreign oba oconsideringwa nga omugwira. Awo Kalumanyola bw'ali naddala ku bantu abagoberera etteeka lino bagamba lwaki mba nfuuka omugwira ng'ate ngenze mu nsi endala just tugeze nyina gye ngenze sigeze kusaba nti oba nsaba butuuze bweri lwaki mpapitibwa mugwira. Okuyita omugwira kitegeeza lw'ebigenderako waliwo omutango gw'ogenderako. Okusookera ddala omugwira waliwo responsibilities eggwanga lyo ly'oba ovudde liba zikuvuddeko. Ekyokubiri punishments wasinga bawa ekitagenze bulungi emboneza babonereza mugwira so si munnansi. Kati era ebyo byonna Abannayuganda babitunuulidde n'ebisudde ekirala ennyo kireetedde ddala Kalumanyola ku bantu bonna okubyogerako ne gavuna ow'eggwanga Uganda okuvaayo n'alikuba mu ttooki okubeera nti ku ssente ez'olina okulisiivinga esasukwa bukadde 4. Beyond that money olina kugenda mu ministry bakakase sente gye ziva gye ziraga kyezigenda okukola olyoka oweebwe allowance oba okkirizibwe okugyayo sente ku akawunti. Kalumanyola wano wabadde NGOs amakyaki batuse kinoomu buki bangi bafuna sente okuva ebweru naye nga badde bazifuna ne bazikozesa. However mu mateeka agabaddewo amakadde mulimu era ekikwatagana ku transaction ezo era tujjukire nti waliwo abakabuliro sente z'ofuna n'otazijjayo instant olina sooka kukola survey. Kati babuuza lwaki baleeta etteeka bwe liti ng'ate liribaddewo. Abantu bangi awo ebasimbye nnyo essiraki sente zino lwaki bazisaba lwaki batwala minisita wa minisita okubeera ng'ezirondoola. Ekisookera ddala buli muntu ayinza okuba nga kyayagala nti sente zibe mu makubo matuufu naye ate mu makubo matuufu mwe ziri tujjukire nti akiruma abantu kubeera nti eggwanga lyaffe Uganda olaba obeera musawo obeera mulwadde n'ogenda mu ddwaliro lya gavumenti otafuna buyambi oli mulwadde. Kati just imagine oweerezeddwa ssente nga minisita omu alina okubeera nga almost akonsidaringa oba apuruvinga abantu basukka mu 1,000 olunaku and that be possible. Era lwaki kino kiri bwe kiti kusaba nti nga ne gavumenti ina sente zijja ate yo zegamba nti zaayo zibeera plan and expected. So Imaamu ono tuye ku bigambo bye tugera kumaliriza maaso eyo nga tujja ne Father Chibi kagamba nti abantu mu ddiini ezimu muleme kusoosowaza nnyo oluusi muleme kuteekamu kajanja nnyo enzikiriza zammwe ate ne mukotogera n'abalala nti omuntu ne waba alina kyayagala okwogera n'okikotogera olw'okubeera nti oli mu nzikiriza gy'olowooza nti yesinga ez'abalala. Otherwise video ejja kujja after nga Imaamu Kasozi amaze okwogera nze ade Wilberforce Kimumyanja tujja kukola olunaku olwaleero tusingayo video ezijja mu maaso eyo. Abaaseno mbaagaliza mikisa olunaku olwaleero ndowooza mulina semi final na Atletico Madrid tujja kulaba kyekinavaayo nze ade for now omusingi bwe batasimba gwakaalina President Sebo nze obutafaanana bano kubanga ebbaluwa yo yabadde y'abazzukulu nze siri muzzukulu bwe nzirira emyaka gy'olina n'entoolako ejange obeera baaba wange Sebo baaba n'omutwe akuwabula mu sipiriti eyo mwe nkugambira leeta etteeka lyo oswaze bali naye bw'otalireeta ate ne basigala nga batwala lino mu maaso lyeweeganye kitegeeza nti liryo. Tutya nnyo okwogera ebintu ebimu bye tumanyi naye ekituufu kiri nti mu mutima gwo abazungu bakisayini wa heart of heart omanye abantu abasatu be watuula nabo ne mubaga etteeka lino nga ne atono gye nutaliiko abasatu 1 2 3 bonna obamanyi n'ebye bakugamba bano bewaba obimanyi. Ebyo nkikubuulidde tegeera nti nkimanyi. Bannayuganda amawulire bagatuleetera kubanga nabo balumwa naye lw'okuba bakutya kati ffe abakuwa ekitiibwa nga tetukutya kwe kufuna amaanyi agakugamba kuba bali balaba ensobi naye lw'okutya nga bakulima nti bakuwa ekitiibwa ffe tetukutya tukuwa kitiibwa kyetuva tukugamba bino. Njagala okugamba nti kiki kyetwogedde olwaleero ekisooka nti ebbaluwa pulezidenti yeeyogerera yokka n'olwekyo etteeka eryo ndolimu ebituli. Ekyokubiri ekituukiddwako ekigamba nti etteeka lino ebyo bye bagamba nti bakyusizzaamu balitereeze byo byennyini biriko ebirumira era byamenye enkola gye bakolamu amateeka.
kyova olaba bwe bagamba nti bakyusizaamu bye bakyusa tebabireese ate katugamba bano bamaliriza ku ki? Abantu abasomesa ebyobwongo babiyita logiki, bagamba nti omusingi gw'osimye bwe guba mukyamu n'amatafaali ne siminti gw'okozeseza okuzimba ebisenge nabyo nga bikyamu, tosobola kugamba nti ekizimbe ky'ozimbye ekituufu. Mu luzungu mu lufuutufu kye bagamba nti if the premise is wrong or false and the statement is false, the conclusion cannot be true. Eyo logic kyengerageranyiza ku nnyumba. Omusingi bwe batasimba gwa kalina, empagi nga tewateekamu emitayimbwa gimala, siminti tewakozesa mutuufu, tosobola nti ekizimbe ekyo kyenzimbye kijja kuwangaala. Ate mwabalokole Mukama yabazibwe, abalokole mulina olugezigezi lungi, mulina omuliro lino ogutayamba, obeera obulokole bwo bugobye ku bantu. Obulokole bwo togenda obeera abwonga. Obulokole buno ababuyingiramu nga bakulu bajja n'omuliro, buli gwalengera mulengera ng'ekisirani, buli gwalengera mulengera ng'eddogo, amulengera ng'ejjembe, amulengera ng'ekyokoola. Mubeere bantu b'abantu, mubeere mujjemu obuyisayisa obubibibi obudde omuntu akuyizamu n'oteka mu bulakalisiti okuba akuyizizza. Mubeere bantu b'abantu, mwetaaga abantu kati omukolo nga guno nga toliko bantu tekunyuma. Mubeere bantu b'abantu eyo, mubeere madini gonna basida mubeere bantu b'abantu. Kusubscribinga ku Focus TV bingi